ekyatuukawo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga essaawa zaali 7:00 ezigwamu ez'emisana era nali nina emirimu gyange gye ntera okwegayalizaamu nga bwe munsanze nga nkola ne mutabani wange omulala omuto ne nfuna essimu eyankubirwa era oli yaŋŋamba bw'ati ti gwe taata wansamba ne mugamba kituufu yenze naŋŋamba omwana wo afudde era namubuuza mwana ki kuba nina abaana abatabeera wano ono tabeera wano n'ensamba yali alina gy'apangisa nayina ali mu kisulo mmanyi ali mu kisulo kiki naŋŋamba kuba namubuuza mwana ki nti oyo yennyini gwe ggambye nsamba nebuuza afudde ki ate ali mulwadde nga ennaku tezaali nnyingi nnyo nga njogeddeko naye maaso ku maaso nenkutuka era yaŋŋamba ye musawo Mulago neŋŋamba kale kasita ombuulidde neyanziza okumpa obubaka obwo nambuulira ekimuse baamukubye so musawo yakubira ye yeeyita musawo mu kubeera nga ankubidde nagezaako okukubira mikwano gyange naye mu budde obwo ndowooza baali bize nga teri akwata ssimu nakubira omwana ono bwe mukubira namugamba nti sambuuza wa waali wabula namugamba kimu tusisinkane Mulago muto oba amusse neŋŋamba abaali basigaddewo balongoose wano nayinawo omulala kuba twakera tukube ku bubuloka bwaffe nemugamba guma ng'omusajja ofunze awantu awo ekitalo kyagudde abantu bafune we banaatuula kuba eri yonna twali tuyeeyo ettaka lingi nsamba ajja n'akubisa buloka ze nange nenkubako n'agenda n'akubira awalala nange nenkubira awalala bwe tutyo bwe tubadde tutambuza emirimu gyaffe era nitufuna ssente zaffe naye ono nga maze omukubira yasala amagezi naye n'atambula tusinkane Mulago bano ne bagenda nga bakubira abalala nenkola ki nenkubira mukwano gwange wa boda boda najja nemugamba omwana wange bamusse nti kiki omwana atalina buzibu kati ogenda kukola otya namugamba kyenjagala kiri kimu amafuta mwegali oba temulingiwemu n'agamba amafuta mwegali jjo saakoze tewakoze nti ye nti katugenda Mulago nti ye nemugamba nti era olumulaba omwana wange muleeta wakwa twavuga netutuuka Mulago misana tuku era bwe twatuukayo twasinkana n'ono mu mbeera eyo nagezaako okuguma kuba nali nkubye ku ssimu za bannange nga tewali akwata nga nina okulwana okulaba nti omwana wange mutuusa wano era twanoonya ne mukwano gwange oli naye nga batukubira ebifaananyi ebiri munda buli we basuubira nti buli awali emirambo ne baleeta ku masimu yaliwa ono bamutemudde butemuzi no bino taliimu oli mukulu batuleetera obwana obuto ate ne baleeta abakulu ennyo ne bagamba wange mumanyi ne batugamba mugendeeko wali ne tutuukayo ne bakuba taliimu ne bakuba taliimu ne tugenda mu kazolite ne tusangamu abalimu ffe nga tunoonya waffe tetwamulaba naye obudde bugenderera munnanga ŋŋamba omanyi olaba talabika bayinza okuba abafere ne mugamba ku ngeri gye neewuliramu si kya bufere ate ekirala teyayogedde ku kya ssente kubanga oli bw'abaana akufera okuva lwe yankubidde ne tutambula ne tutuuka entaddamu kunkubira tewafunamu kirowoozo kyonna nti kosooka okube ku ssimu anti awo wenzija era bw'amala okuŋŋamba nti tugume ayinza okuba nga omwana gy'ali ng'oli mufere natandika okukuba ku ssimu nenkuba ku ssimu nga teri akwata ne mugamba olaba
oyo mwana tasinza kuba simu mirundi emeka nga takutte n'atakwata omwana mufu ne tusinkana omukyala ne mubuulira teri nenkola ki nensinkana omukyala ne mbuulira ebizibu byange naŋŋamba tukwatagane naye olabika gye bweyongera oyinza okuba ojja kuba tokyategeera kankuwa ennamba y'essimu eno ne bwe tuba twawukanye wano ojja kuddamu nkubireko nkuyambe omukyala oli eyakubira mulala era naye sinnaba mukubira nkyanoonya nze ku lwange ne nnoonya n'omukyala oyo ne tunoonya ne mukwano gwange mayiti yatubula nambuuza ovaawa konze bunnamwaya otegedde otya ani akuwadde amawulire ago ate ng'omulambo tegulabika ne mugamba waliwo omukyala ankubidde ng'agamba musawo w'emulago najjayo ennamba ye nali ngisevinze nenjikubako naŋŋamba nzeeyo navuddeyo dda namulese mukazi olite bw'aba taliiyo kebera wa mu mokyale ne mugamba tewaliwo sikebedde tewaliwo sikebedde kati ne essimu nenjuwa omukyalo ono agenda otuyamba nabogera omukyala yeesooza n'anyeenya omutwe naŋŋamba tugende nga tubuuza kati buli tulaba abasirikale bano abakuuma emulago tubabuuze naye bwe tubulwa enkyakeera onkubire tutandike omuyiggo netunoonya naye bw'oba oyingira booti mu kazolite kuliko ekkoona bweriti mulimu kaluumu akadde eri bwe kati omwana mwe yali nga mulimu ne mayiti endala omusajja abaali bakuumawo ne bagamba mubadde mu mayiti ezi emu bagitutte wala wali wajjudde nga bazitadde simanyi era nkyakyebuuza nti waliwo omupango ffe tubulwe omwana waffe nkera bamugjeyo nga bano boosanga bavunda batadde mu kibira ekyo nakyo nkyakyebuuza kuba essimu bagirekako kyemmanyi batulobese nga ne bwe batugamba nti omwana amaze ennaku bweziti nga tadda ng'essimu kweri ffe tugumiraawo naye nga tulaba mbeera yeetukosa era nga tumaze omulaba saamubikkula go ge mazima naye nalaba ekiri wano nenesiwala kyekyaliwo mwalimu ekiwundu nga bw'oteekamu olugalo luno lulabika luggwerayo mbakkiriza nti yayingira polisi bwetugamba nti bo ye statement bwegamba kati andi naffe wetubuuza bweba mob justice nti bo bamukasuka ebweru twabanja tugende ku crime scene tugende tukole ki tulabe akutte ekiyinja kibeerawo ani atwala obudde ayere ku kkubo wali omusayi ne bwoba osaze enkoko wogisalidde omusayi gutwala ebbanga ate mob justice omuntu azimbuluka bwati notamu identifying nti yono na yono yali azimbye bino ekiraga nti bamusiba emikono kino na kino byali bizimbye ekiraga nti bamusiba muno sina kindi ne bamukola upside down n'afiira mu bulumi era nkakasa ti mu bulumi obw'ekitalo bamugyeko ebintu bye ne pini namba zonna yazibawa essimu yatwala ebbanga nga kweri one tumwesibako nti essimu y'omwana ekyaliko gitwakinge yali rakisinga buli rakisinzi ne mugamba waliwo essimu ezinkubirwa buli lwetukuba ku ssimu eri wayita eddakiika 10 ne wabaawo essimu ekuba nga bambuuza waye oli otya konze ndi bulungi muganda nga oli bulungi ninamu obuzibu wano nsindikira kasente piki yange bagikutte omuntu oyo yali yeeyita na muwonge ennamba eyo ne tugimuwa tewali kye yali akoze ne tubeeraawo emyezi egyo tubanja fayiro bwatulimba bwadde eno paka nze lwe nabikoowamu abaana bano ne basigala nga be babitambuza ate nsobola okubaako ne kenkola ne bawandiika ebbaluwa emakindye ne bawandiika ebbaluwa side headquarter Kibuli fayiro awo nebanga evaavaayo bwetyo eri awo kitengejja ekyewuunyisa nga bamaze ow'Ekibuli abakubidde bagamba fayiro eri Makindi abaana badduka Makindi wa mukooti Makindi wa state state attorney ne badduka ne babagamba mukebere ekitabo
nga teriiyo. Olunaku olwo ne badduka ne bagenda ekibuli, oli ne bamugamba nti tutuuseeyo nayo teriiyo, bakulimba. N'abagamba muwandikire DPP Kampala region. Nti bagisindise naye nga ate teriiyo ekyamazima. Era ennaku ezaddako ne bagenda mu mawulire. Kati ne bano abaana nga babanja side headquarter kuba twalaba nti wano wansi tewali faida. Ne badda waggulu. Naye omusajja watu yakubanga amasimu eyo ne bamugamba fayiro yabula. Kati weba yabula yatwala akabanga pressa nga weeri. Twali tuli mu mmotoka kwolwo nange nagamba siina kye ngenda kukola, tugende ewa DPP. Tuba tuli mu mmotoka nga tutuuse Kabuusu side Kibuli edikota, n'akuba essimu n'agamba nti fayiro bagirabye. Bamugambye nti bagirabye, naye omu ku baana wano agenda agijjeyo agitwale ewa state attorney. Ne mbagamba twavudde ewaka nga tugenda eri era gye tuba tugenda. Eyo fayiro sife tulina ogitwalayo, bayinza n'ogitujjako mu kkubo, tewali aligiddamu, tugibalekere. Ne tugenda wa DPP, twali tetubimanyi bulungi, ne tubeera eyo ne batugamba ssaawa 8. Kati ate we twatuukira tuzunga n'ebibaluwa byaffe ne batugamba ate wano siwe musookera, muyina kugenda muki floor 7 ate awo ne tukuuta ekibaluwa ekirala. Omwana n'adduka ne babitayipinga ne tukiteekayo ne tudda. Kati bwe twadda tayisaawo ennaku ne tugenda e Makindye. Twamusangayo ng'alasse bw'ati ne tumunnyonnyola ffe bazadde b'omwana biki n'agamba kati mugamba ki? Twebuuza bwebuuza lwaki abatta omwana waffe tebakwatibwa beebaani? Omwana waffe bamutirawo Spice Diana. Yatugamba kimu muleete obukakafu obulaga ffe tetujja kugenda nga tukwata bukwasi bantu. Namugamba siri mu mativu nakyo nzizeemu. Mugende. Fayiro ngenda gisindike wa mukama wange ansingako. So fayiro yaliyo. Ekolo yali etuuse. Ng'akulaga nti tannagiyitamu butandikiza naye nga tebyaddamu biri eno mu maaso. Ne tumugamba tugigoberere ddi, mugiwe wiiki, sisobola basaba ssente zammwe, nange sisobola kukwata zange, ssente zikola bino za gavumenti nzisuubira ezinaagitwalayo. Yatugamba olunaku lwerituuka luliba lwakuna, naffe ne tugamba kale olwokutaano twali butoola eri, era yali agitutteyo olunaku olwokuna, ennaku z'omwezi esijjukira. Kati bw'abanga yali etuuseeyo baatugamba weeri, naye ate state DPP taliiwo. Yatugamba taliiwo, tikale kasita tutegedde etuuse ne tukomawo. Twaddayo mulundi ogwokubiri, olunaku lwali lwakuzzaayo baana, lwalina lwa Mande, ne batugamba taliiwo, yatutte baana, mugiwe ebbanga, waliwo ki ababasookawo. Olwo ennaku z'omwezi zaali 5. Ogwokumeka ogw'omwenda ne tugamba nti kale ne tugiwa obudde, ne tusigala nga tugiwuliriza. Fayiro eyo edda ekatwe mu gw'omwenda ng'ennaku z'omwezi 7 nga teyajjula tetegeerekeka, naffe ne tugiwola omwezi abeere ng'anoonyereza. Nga 4 ogw'ekkumi twaddayo nga 7 ogw'ekkumi twali Katwe ku poliisi ewa IO eyagitandikako, n'atugamba tannaba yo yakomawo kituufu ng'olwo nagwo mwezi. N'abeerawo bwadde eno mu office tetumusangamu nga twogeraganya ku masimu. Paka lwe nagamba omwana ono tusinkane Katwe nga noono naye atalina byagenzeeko okukola, twetematemamu gwe genda naawe ku bibyo leero, naawe genda ku bibyo. Ne tusinkana noono ne tumusanga oyo, era twabeera bweru. N'atugamba baali tebamuwanga ssente, gavumenti emuwanga ssente okuva mu gw'omu 7
kugenda goberera footage call data n'ebirala tinaye munnaku ezo munnaku ezo agenda ku side headquarter bamuwe ssente abijjeyo ne tumugamba kye twasinga okwetaagamu kye twawulira call data okulaba communication yaliwo ne footage ne gundi eyeddwaliro nagamba ate yagwa ne footage saaweeyo neŋŋamba egwetya gundi postmortem ne mugamba egwetya okujjako awo nga waliwo akazannyo nangamba gwe gundi nawe toyogera bwotyo postmortem ye yakakasa nti omwana yakubibwa bukubibwa kati bo mu ddwaliro bwe bagikola tebagituwa ne bagitwala ku polisi yeeri ne batuwa akapapula akalaga okufa kw'omwana ne batugamba ne bwe mba mwagala kugulawo musango ako mwagala kufuna death certificate ako tebababuulira kiki yafa naye nga ffe bino twabiraba okwali okwabuluzaamu olwala okumenya omukono n'omusala wano emisale ekyo kyekitugambisa nti ki omwana oyo bamusaddaaka na bino okuzimba kitegeeza nti bamusiba emikono na wano ne bamukola bwe bati eno ennyama yonna teyavunda nti bagikuba emiggo bakola batya nga buli omu bwojja n'okuba kyoyagala bw'oyagala si bwe kyali kati tagiteekako teyagissaako olinako wagambye wali nti walaba ekinnya wano naye ate omusaayi oli bw'aba agudde wali omusaayi gujja kuno n'okufuuwa kuno kati ono ye bamunyweza wamu ne bakola kye baagala so omusaayi tugambe nti gwalembekebwa omusaayi bagulembeka kuba lwaki postmortem eyo tebagiteekako abapoliisi kituufu nakyo kibuuzo kiri awo era muzeeyi lwaki osuubira okusaddaaka kuba oli ayinza okubuuza nti abantu basaddaaka abantu tokiwulirangako simanyi mpulira biwulire kati bw'okiwulira okinoonyerezaako ngera bw'oyinza okugamba nti wano baasimisizza kintu kyamaanyi okumenyawo bali mukubya yenna n'ayabika ate ne bamuyiwa n'amafuta mu matu nti ayinza okuba ng'asigaddemu oba akalamu n'amafuta bamuyiwamu kuba mu kuggulawo wali ng'awunya amafuta n'omukyalo oli eyanoonyezaako oba ddagala lirye baamukuba aleme kubanga baali tebannalimukuba wali nga naakamulaba nga bagguddewo yali awunya amafuta n'omukyalo eyatuyamba gwentwala nti musawo eyatukolera ku mayiti eyo tugireete yagamba awulidde amafuta ku mwana oyo parafini weneebuuliza Spice Diana n'abantu be okutuuka okukola ekintu omwana wange oyo mu famire yaffe yali atubanja ki era okufa kwa kitaawe tukulinamu omukono nti yali awoolera ggwanga Spice Diana ayina okuwa omutango gw'omusaayi gw'omwana waffe ne bwe buli baddi nja kusaba tujja kusaba bajja kusaba balisaba Katonda ajja kwanukula kabubeddi omwana ono ne Spice Diana waliwo okumanyagana tewaliwo okumanyagana waliwo eyali amanyi munno oluvannyuma nga tuzze tukebera ebitabo bye weebiri osanga kati nze olwaleero nja kukuwa ennamba yange nange ompe eyo era tulimanya twasinkana wano na wano by'oyinza okumpandiikako nange bye biraga nti tulina we twakwata akakwate mu bitabo by'omwana oyo mwebiri mulimu Spice Diana nga byayogerako bingi mwebiri 217 ekyo kitegeeza nti ayina akakwate nabo era mu maaso awo nkugambye yali Mande twagenda wa Spice Diana omukulembeze wange Jacob omutuze LC3 yankubira essimu nansanga yeeri nambuuza gwe taata w'omwana nti kibi nnyo enkya ku Lwokubiri onoosobola okujja ku office konzewa ku division saawa mmeka nti saawa ezi ne mugamba njasobola netusula nga tukoze program n'omwana oyo
ne chairman wange ne vice wange nga tusimbula ano twabala nti dakika 15 zitumala okutuuka ku division namukubira kuba yangamba saving